Olukungaana n'oteekeddwa okutongoza ssaako n'okwawula abasumba b'abalokole abali ku lukiiko olwalondeddwa gye buvuddeko okulembera amakanisa g'abalokole agali mu Kampala. Lwetabiddwamu abasumba abakulira enzikiza y'abalokole wonna mu ggwanga n'abakulira amakanisa ag'enjawulo mu Kampala n'emiriraano nga lwetabiddwako ne Direkita wa Kampala Jennifer Makula. Abasumba bawera ddala 20 nga bakulembeddwamu omutume John Bunjo be baawuliddwa okutuula akakiiko k'abasumba bakulembera amakanisa g'abalokole mu Kampala ng'omukolo guno gukoleddwa akakiiko k'abakadde ab'oku ntikko abalabirira amakanisa gano nga bakulembeddwamu omutume Alex Mitala. Mitala akubiriza abasumba okukomya enjawukana mu bo bennyini zagambye nti ziŋŋamiza nnyo okubuulira ekigambo kya Katonda. That's where we come from. Fighting one another. Hating one another. Backbiting one another. We need each other. We must help one another as much as we can. Asabye abakulembeze b'amakanisa okutandikawo emisomo egy'enkulaakulana eri abantu be bakulembera kiyambe okukyusa obulamu bwabwe so si kubakomya mu kubuulira njiri. Invite people who can motivate us. Mwanyiriza abasobola okusiikuula emitima gy'abantu okubeera kuno gye bakola. There are people who can come and talk to us and motivate us to do things. Asabye abasumba bano nga tebannakyusa bulamu bw'abantu be bakulembera bo bennyini basooke babeera ekyokulabirako mu ngeri gye beeyisaamu n'okukola ebintu. Direkita wa Kampala Jennifer Makula ategeezezza ng'emirimu gye gyonna bw'agitambuliza mu kusaba nga y'engeri gy'asobodde okuwangulamu ebimusomooza bw'atyo n'akubiriza akakiiko akalondeddwa nako okukola bwe katyo era olumaliriza okwogera bamukwasiza ekirabo ekimwebaza olw'emirimu gy'akoledde ekibuga. He has given each one of us authority. And as long as we have that authority, we control our sphere, our realm of authority. Oluvannyuma abasumba abawuliddwa bakubye ebirayiro ssaako n'okubasabira nga bino oluwedde babadde okugaba ebirabo eby'enjawulo eri abasumba n'abakulembeze mu gavumenti. Omugenyi omukulu abadde minisita w'empisa n'obuntubulamu Reverend Simon Peter Rokodo ng'ono yakiikiridde pulezidenti era n'asoma obubaka bwe. Sentiments of gratitude and appreciation to the leadership of the family of the born again and particularly to our national overseer for stepping forward to help and organize systematically operating family of born again. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.